Linya 11 mpya funa Union smartphone mpya eyala inie biri erineri anda pangazi atenga ne storage yayo ya GB 32 kamera yayo kalibobo ngejirako ne Union Let's Go app sasula yo deposit wa mitwale na chitundu zoka olwo olyuko sasula yo nusu lwenda buli lunaku okumala emyezi 8 kujirako GB 2 za data buli mwezi okumala emyezi 8 wefunire Union smartphone eno okuva ku office ya Union obe wali agent wa Union yenna okumanya ebisinga otukubireko ku noti 326 5 noti 85 noti. Union, the better way. Better steady, be better. I've been called many times and they were threatening to disconnect my line if I didn't do certain things. So they were reading some content for me, some codes to put in my phone. But I realized the language they were using was not professional, and that's when I clicked that something wrong was happening. So what has happened to me many times can happen to you out there. It's important that you don't give your PIN to anybody, keep it safe, and never share it with anybody. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Sad moments and more especially death are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So, that's Obutondi. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. 2026 is calling, and your voters are watching, listening, scrolling, and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard, and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Muzikulamu kumandiga na teranga nyingiro ne banafa ba MTN wanji MTN walalo MTN gamachi to get the power to win njagalo ofuna elyanyi okuwangula ogenda kuwangula ocha ngenda kubanga obukadde 10 buli wiki wanji ngenda kubanga kwasa obukadde 10 buli wiki ku simu ye nyinyi chabonka kimu kyokka line ya MTN bana beka buli ogenda okusasula ekintu kyonna ogenda okusasula ntakwese momo obulira buli ogenda okusasula ngenda kyosasula kyonna kozesa momo oyinza okuba ngenda kwewola kasente kozesa momo
momo wanji ogenda ku investinga kozesa momo abwe mteli we jamani ne kwa bukade 10 buli week wala Castello bimala bwe pa wentandika ngamba kiye kiriwo wanji ne nkwata ku masimu ngamba halo walirudawa tenze tirinyi halo walirudawa zende guru halo walirudawa ndi mutukula halo oliwa ndi mwanange ndi wano mu office ntode nyiga ma computer ne nkuta awu namwenna kasitana benesi okuberanga mwana wote koze ebintu no amanga epeyinze ebolowinze investinze ngekozesa momo. Remember to dial star 165# or use the Momo app to borrow, to pay, to invest, and you could stand a chance to win 10 million weekly. Eno ye Salam TV. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalonja twa ku Salam TV program chikudo the evening rap amanya Ibrahim Bagalaliwo tuguse onakuru akuna ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogw'ekumi omwaka 2025 kiba kitegeeza omwezi guno gusigazaako olunaku lumu bweruti onaku lumu bweruti tubeere nga tugamba nti alhamdulillah naye nga njagala okujjukiza tuli ne banaffe aba MTN abakugamba nti bannange waki obeereyo ng'obonabona ng'olina MTN gwe kyoba okola funa line ya MTN obeere nga odownloadinga MTN Momo obeere nga buli kyogula essaawa zino tuyingira Black November fena kye tumanyi nti Black November abantu basala ebisale amaduka agamanene gonna gasala ebintu ku bbeeyi ya layisi oba bakikola olwokuba bakimanyi omwaka gugenda kuggwako kati nga tebalina kye basigaza nga balaba sitooka akyali mungi ne baagala omukendeeza osagala tusale ku bbeeyi so be basala ebbeeyi ng'ate okozesa MTN Momo muganda nga oba ogenda kweyagala oba ogenda kikuba so nkubbirako genda ofune line ofune MTN Momo osobola okuba ti togenda kubanga ebintu ofuna bya layisi ogenda bofuna omukisa nti osobola okwewangulira obukadde 10 oba obuliwo bwe tekubako kubuuza tekubako ki osobola okwewangula school fees osobola okubanga ofuna ebirabo ebirala ne mukola tunes zaffe goma kye kitegeeza nga ofuna kola tune emu yokka noba ng'ogikuba nowewangulira ku ssente so ebyo byonna biri ku MTN gwe wobeereeyo omwezi guno nga tonnagifuna wandibadde odduka za mbiro n'ogamba kogenda ogifune ate wamu ne banaffe aba Afro Mobile njagala obbeebaza omwezi guno ogutandika ndowooza ogutandika ku Saturday wandibadde osasulayokko 9 omwezi n'olaba ebintu ebirungi kale no week naye njafunayo omuntu gwesasula Afro Mobile subscription kusasulirayo omwezi njafunayo namukisa so batyo tulo nako olwaliro mugamba mutamusibe mutya obudde bwo bwakyuse dda obudde butandise okukola era butandise okulumya abaagaana okusalawo obudde bubeefuulidde essaawa yonna enkuba etonnya naye bannaye enkuba etonya ku macanga abantu bagenda okukola ddala bwe kiba kisoboka tugiyimirize bannaye enkuba etonya ku macanga olina okugenda okukola bakama wo tojja bagamba nti bannaye enkuba yatonye biki okitegedde awo n'olyoka olaba kakisinziira gy'obeera bw'oba obeera mu bifo nga bya ntobazi oba ogenda bonaabona woolindira amazzi gasale gakendeere olina okubamu n'2,000 ez'omuntu agenda okusitula akusaze kati kisinziira muntu ki mulimu abantu nga bwera omulaba bulabi noga mukwano ogira olinda paka amazzi we ganaakala oyitewo nga teri asobola kusitula waliwo olina lalaga obuntu bwangu nnyo tusobola okuyisaawo n'oba ng'ogenda okitegedde so olunaku olwaleero njagala okutegeeza omumanyi wa Salam TV enkya abantu beiganga abantu bejjinja
tugenda beera nammwe enkya lunaku lwa jjuma inshallah tugenda batuli nammwe tugenda batukola nammwe tugenda soka tubayisemu ku makya tubayisemu mu jjuma tubayisemu eno programu yennyini yakiguddewa ne evening drive so olunaku olw'enkya Ginger people ndi nammwe okuggyako nga aliwo ebikyuse naye olunaku olw'enkya abaana beidinda kati gwe teebereza enkya Friday ena beera eyo Ginger okuddamu okudda e Kampala lwa Monday ate nkomawo Monday nga nkola sheno okitegedde so abantu b'Ejjinja tugenda batubategeeza tubajjukiza omumanyi wa Salam TV 226 tugenda batutambula nammwe muwona wonna so mwetegeke ebibuuzo byonna babitegese dda sinnabirabako saagala muŋŋambe ate mutandike ebibuuzo twabitegese dda naye nze siriimu ebintu byemugenda owangula byategekeddwa ddwa so muwagale obwongo mwetegeke sisuubirayo nti omuntu w'Ejjinja essaazi waliwo ekibuuzo kye bagenda okubuuza nze nababbirako oba katiipu ako nziremu nkabawe bw'oba oyagala okuba omuwanguzi kati omanyi bagamba just kati kino kikola bw'oba oyagala okuba omuwanguzi sigambye mbu kyekyo but coincidentally wabaawo obuyinza okuyingiramu just okubagezesa okulaba oba muli mu class omanyi wabeeranga mu class ng'omusomesa asomesa n'abako statement gyakolanga nfu naye tagikola mu bufunti olw'okuba nfu wabula agikola bagezesa oba muli kumulamwa naye ng'ayinza okuba ayogera ekintu n'awandiika ekintu ekifu ng'akimanyi mukimanyi agezese kati watabaawo amugamba nti please master biki ng'amanya nti you people you are not attentive kati wabaawo bamugamba master nedda otereezaawo waliwo bati ngamba this class abaana bali attentive so naffe tekigana kuddayoko n'olaba ekyali ehoima mu Bunyoro region kyetwakola tekikugana genda kuddamu kuyisaayisaamu n'olaba how things we are tomanya points ettaano ezisooka osobola ozifuna eyo sigambye mbumbumbu naye because era nembwa mulema musoma era wabawo ebintu bye babaddamu ne babawa nga babibawa bali ne baddamu namwe ne babibawa okitegedde kati era nkigereza kumukusoma because era bino byakusoma kuyiga we mwatuulanga nga abaana batudde P7 nga we bagenda okutuula okutandika enkya batandika ebibuuzo byabwe n'ekibuuzo ekya briefing awo tugenda tuukawo wabeeranga pepa gye bakoze eya P7 eya PLE nga chances ziba nnene ebitundu nga 95 ku buli 100 kinamu aba P6 ye pepa gye mugenda okukola naddala mu subject zino wammanga English ne mathematics chances ate by the way nze kati gyonna gye nasomera ebya senior P7 bye bakola them P6 bye twakola senior 4 bye bakola senior 3 bye batuwanga naffe okujjako mu senior 6 at senior 6 history bwe batuleetera kati olaba bo bakikola kiba kitegeeza oba olinayo omuganda omugomba wa P7 mugamba baleese eki gw'oli wa P6 ti kino nakirabyemu niwe aba akugambye ebibuuzo nga 3 gwe n'omastering ebyo wakiri bagenda ogireeta ng'olwedde ebisatu obirina biri n'opambana bipambana ebyagezesa so naffe bwetyo we tuli tekitugaana kujjayoko ebyali mu Bunyoro ne tubireeta just in case nze mbabbidde kera munaagamba munnaye tetubaagaliza abantu ababagamba ebintu nga ffe munaatujjawa naye nga ebyo ebirabo byammwe ebyo ebirabo si byaffe kyova twagala okwebaza buli kintu sekinnoomu abantu bagenda beeyongerako bweyongezi ku mumanyi bagenda beeyongerako bweyongezi era yakatwegattako ye Islamic University in Uganda Mbale campus main branch Mbale campus batujoyinize ne bagamba bannaye bino tetubirabanga bino bye twayagala okuva edda they joined us kati gwakyali eyo simanyi lwaki tojja n'otwegattako ku mumanyi wa Salam TV oli wa company tomanyi be bakola abantu boba please come to us fe tutegeeza abantu byokola
tubibakuba abantu maaso gwamanyi kyoli tuwa. Please join us. Road to Makkah nammwe abantu mutwala abantu okola umra ne hijja naye temumanyi kikwata temumanyi umra kyeki temumanyi hijja kyeki. Waliwo omuntu nga tayawula hijja na umra. Waliwo omuntu atamanyi bikolebwa mu umra nebikolebwa mu hijja. Waliwo abatanti mu nsi gye mugende waliwo ebitakolebwayo. Abantu bangi mukozesa endofu eza October umra. Musindisa abantu mubasendinze off. Naye temunnaba kujja. Please, we are waiting for you guys. Road to Makkah. Program namba ziri wano ebikwatagana ku Road to Makkah. Makkah oyo kigambo nga bw'okiwulira Makkah. Edda abantu bakolanga umra ng'omuntu okola umra ku kyala atwalibwanga oba katate we kituuka ku hijja. Naye ennaku zino mwagala ku kintu ekitiibwa ekyo kikyaliwo naye mwagala kukijjawo. Mwagala kikendeeza because buli mwezi wabawo abagenda oli n'agenda. Naye kati abasinga okugenda basuubuzi. Basuubuzi basinga okugenda. Era mu buufu obonyala okutumirako buli musuubuzi ali mu kibuga Kampala bannayogamba otya. Babagoba ku makubo. Babagoba mwegoba. Bonna wo batuuza ono akyayogera mutuufu n'ono akyayogera mutuufu. Kati awo ng'olina okusalawo ate tolina kwekubira side, olina kubeera wakati bw'oti. Naye nga njagala okutegeeza olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 3 Oktoba lwe lunaku olugendo bba olusooka abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu lwe bagenda okutandika pepa yaabwe. So olunaku olwaleero gwali eyo ng'ondaba ku Salam TV njagala oweereze message either ku Facebook page yaffe oba ku X oba ku TikTok oba wa bw'oba olinayo omwana ng'agenda tuula P7 leero njagala mbayiseewo today and tomorrow 2 consecutive days njagala nzibawe. Kati leero twavudde mu biri ebibaluma omayo tubagamba ebibaluma bwe tujja okwogerako nammwe mutukaabirira kimu obwavu kino kati emboozi twagikooye. So we want to be happy. Era enkya abantu b'ejjinja keeka kutana n'otandika bannaye sente zibuze gwe vibe nga nkugamba please stop. Kati njagala ba vibe. Era enkya nyinza n'okugaba ku airtime wa MTN wa 15. Nyinza okugaba airtime wa 15. Nyinza okugabayo enkofiira ya MTN, Cutters of MTN, esati ya MTN ne sati ya Afro Mobile. Abantu b'ejjinja kino kikoledde abantu b'ejjinja because those are our people. Ab'ebunyolo nammwe twabawa we gave you twali nammwe. Kati naye twagala tukole ekyenjawulo ne mu Western naye twagala tukole ekyenjawulo ne mu Northern. So mwetegeke ate okagenda ba just katuuzo kati nnaku z'omwezi 15 wali nga tubayingiddemu just tugenda bayisaayisamu tubagambe wannaye mujjukire mukole mutya biki tukole muka awareness awo then kujjudde wali kitokote nga saanikire mbakube left right center mbazze eno nembajja eno nembazze eno okitegedde. So olunaku olw'enkya abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu bagamba batandika ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo ebibatwala mu level endala. Kiba kitegeeza olunaku olw'enkya bagenda tandika ne ekigezo kye bayita briefing okubabuddaabudda okubagamba nti ebyo ebibuuzo twabikola nammwe musobola obikola bibadde ebibuuzo bya bulijjo bye mukola tolina kukola kino tolina kukola kino tolina biki eyo pepa esooka. So fano ku Salam TV ku Children Evening Drive twagala okuwagaliza abaana aba P7 bonna mu Uganda yonna obuwanguzi obulungi level yomugivuddeko mugenze ku level endala. Tubeeyandiza ddala abazadde omulimu gwe mukoze, abasomesa omulimu gwe mukoze, abakulu b'amasomero, abakuuku, baani bonna abali mu sekita eyo. Era ku luno lwakuba nti bitandika abayizi batandisa ebibuuzo ebintu byokulya nakyogerako wano nga basinyafo bagenda tutandika nti bannaaye mulekerawo okulya ssente z'abayizi nti mugenda batuuza ebibuuzo ne mutabatuuza.
ekintu ekyo kibi mukitegeera nali wano. So ku Monday twagala tuwulire nti eggwanga Uganda abaana abeewandisa baliwe bati abatudde baliwe bati okujjako ebigwate bitalaze bye tutalinaako maanyi naye nti wali Edimasa yalidde ssente z'omwana tiyamuwandisa kibooko. Of course tugenda tutandika obbiwulira tugenda biraba kati waliyo omuzadde bambi amanyi omwana agenda kukola ebibuuzo amuteeseteese akoze atya omwana ataliimu bonna tewali amanyi naye ng'omukulu w'essomero akimanyi bulungi. Kati mwawana ng'enkya beetegekera briefing, they are already set, their minds are set. Ng'omukulu w'essomero yabombye edda n'essimu yagijjeko bakanyagamba bana essimu yekyemu teriiko nti kasa deputy waali kasa ki mugendo tuka ku Monday nga mane myamye gwe aliko Afro Mobile bye bino nno ebibozi bye tubeeramu aliko Afro Mobile ng'oli mu jaamu bitubeerawo mu bibozibozi awo. Njagala okutumirako abantu b'omu katale ke Nakirebe mugamba mutya nkoko njeru awo wonna tugenda bayitaayitamu ayo namabira yonna Nakire simana Najjembe yonna source of the Nile tuyita ku bridge. By the way bw'obanga oli muna Uganda nga tonneekubisako bifaananyi wano wammanga, you still have a long way to go. Nga you are Ugandan oba ekyo nakibalekera mu katundu akookubiri ng'oli muna Uganda nga olina ebifo by'otannabakwekubisizaamuko bifaananyi okyalina omulimu munene ogw'okukola ennyo olina okukola ennyo. Abasajja baleeta akanyomero ako ne tugamba akanyomero kagenda tuttamu omuntu. And of course abazaalibwa olunaku olwaleero happy birthday. Tubaagaliza amazaalibwa amalungi. Tubaagaliza amazaalibwa amalungi, amazaalibwa ag'ettendo, amazaalibwa amasufu. Abazaalibwa olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 29. Mutuwe ku ssente ennaku z'omwezi 3 waliwo ennaku z'obala ng'omanyi manjagala nitubeera eri mu February awo omanya either waliwo 29 oba 28 baba batyo. Yes babeera batyo. Naye nga mugamba mutya bannakampala bannayuganda abatulaba ku Salam TV yonna gye mutulabira yonna gye musinziira ne mugaba bannaye katubeereko you are our people mwatagahaga nnene nnyo onaŋŋambye nti essaawa zino tebannaba naye gwe erinda olunaku olw'oku Monday owulira amaziga. Kituufu ero gyabeera n'omukeeze bakugambe abayizi b'essomero lya Gundi munnaye tebasobodde tuula bibuuzo ssente zaaliibwa. Akyogedde naye bambi tubasabye ku luno bireme kubaawo because twabiraba mu siniafu abaana baakaaba amaziga. Gumanyi kyekitegeeza wallahi obudde bwo bwonna obwongo jjukira okwo todda bukulu. Gumanyi kyekitegeeza olaba baleta adult education neero musoma ng'olaba by'osoma n'ogaba bannaye nedda si kakipapula kino naye ndabira ng'olaba osoma naye nga ebintu bikuyitako obugisi wenna owulira omutwe gukuluma zigizaga. Ate bibeeremu nga mulimu okubala n'okugatta n'okutoolako n'okwawuza n'okugabiza. Allah obeera olwoga bannaye nedda pressure ne zikkuba endwadde ne zittuka okitegedde. Naye nga regardless we move on. So oli awo olunaku olwaleero lwakuna oli mu kibuga Kampala naye nga gwe omulimu gw'okola kusaasaanya bukyafu biveeraveera by'oliddemu ebicupacupa n'okasuka buli w'osanze. Sizoni y'enkuba yiinezzeemu enkuba etandise. Bino wammanga birina okwekenneenyezebwa ennyo. Tukuume obuyonjo. Kolera. Mukitegedde. Amazzi gagenda tandika okulegama. Emyala gyaffe. Tugogole emyala. Tulemera okukasukamu ebiveeraveera ebikyafu ebicupacupa. Mufune obucupa we mubuteeka.
ebiveera ebyo abantu batunda mu maduuka biki mukozese paper bag kuba kyo kipapulo olumala osobola okyosa naye akaveera wokakasuka newe kagenda mu ttaka ne kamalamu emyaka 10 tekoonooneka tuba abantu amu kasasiro bamwawulamu bagamba for recycling ebirecyclable ne babiteeka wali nebino ne babiteeka wali ebyo bimeramu ebintu ebivundavunda bwe bikola manyuwa naye kati akaveera tekakola manyuwa ebicupa tebikola manyuwa plastic oyo tutaase obutonde bwaffe bannaaye akakuba kaze kati waliwo gye baatugambye ettaka lyabumbulukuse ne litta abantu saidi eyo mu northern oba na park something lyabumbulukuse essaawa zino abantu baffe ab'ebuduuda just nabo bali ku ssaala lwakuba nti baatereezaamu n'ekyagwa ebuduuda ffenna tukyakijjukira enkumi n'enkumi z'abantu ne zitokomoka tusimbe emiti omanyi ebitwa bwe mwabisoma soil erosion simanya the washing of top soil nakubuza types of soil erosion byonna ebyo kusimba emiti tyenkuba ne bwejjeetya foosi yaayo emiti egenda okutuukako nga foosi ntono ekuba miti mukoka n'akulukuta n'akola byonna ne mutandika okutemamu ebinnyanya okitegeera emyalo egyo gizibikira buli we gizibikira bwe giti amazzi gaba gagenda kwenoonyeza ekkubo gajja yingira mu mayumba tukole wano eggulire tugabe bannaye abantu b'egindi amazzi gabayingiridde tubalage ebifaananyi ku mikutu gyaffe egya social media naye ng'obuzibu buvudde ku mmwe so abantu mwenna tukuume obuyonjo kolera woosula wali kutta ensiko oyinza okugamba oba ogenda kuzanyirawo adventure ensiri ziryoke zikulume jjukira oba aba gavumenti yabawa obutimba bw'ensiri bwe mwasalamu kulundiramu nkoko kulimiramu nvandiirwa si kibi naye si mu butimba gavumenti bwe yabawa obw'ensiri abasinga ate mu buvubisa ate nga si bwe butugaganye n'omutindo kati ne mulwaliwo omusujja gw'ensiri ate omusujja gw'ensiri gutta obulango tububalaga wano musaawe ensiko ebaliraanye awo mu buli kimu kuba kati obudde bwe tugendamu okuggyako nga Mungu akyusizzaamu nti naye obudde bwe tugendamu ejja etonya ku 8 ne gwakamu ku 9 awo 9 10 11 neddamu ate tugenda mu mwezi gwa museenene kale ne emboozi y'enseenene nayo kati ngenda gibaleetera enseenene kati enseenene kwegamba omwezi gwe tugendamu gugenda babbizi nnyo eno tuli mu bululu abakulembeze b'ebifo byonna banoonya bululu basaggula bululu eno tuli mu nseenene kati ogalaba ebifo wano Wamanga Busega Nateete Bwayiise Kaleerwe ng'ekiri abaana baleeta nsawo ku nsawo kale ate wali ku Masaka kuwerokaamu awo Masaka awo kuwerokaamu awo waliwo weekend gye nayitayo nga ndaba bateekateeka baataddeyo ebitaala baataddeyo bipipa ng'essa bakulaga nti essaawa yonna kabikuka eyo bizinensi naye ejja era abatalya nseenene mbasaasidde because kati wano we tulaga tugenda bba tweyagala okitegedde so kigula the evening ref ngenda kusaba ngenda empumulemu bwenkomawo tutandikire ku bizinensi y'enseenene essaawa zino yegenda ottunda tova ku Salam TV kigula the evening ref katukomewo okutuusibwako
You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero erina buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division oba tukubireko ku 0702 19 64 oba 0772 44 397. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School aba wankizo nnyo mu buli kyakola. Tired of treating symptoms instead of healing the root cause? We know how overwhelming it feels when you have tried everything yet still don't feel better. At Renaissance Wellness, we combine years of expertise with safe, natural therapies designed just for you. Feel empowered. Live free from side effects. Rediscover your healthiest self. Healing doesn't have to be complicated. Call us today, visit our center, and begin your wellness journey. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Al-Hashmiya Hijja and Umrah. Oyagala kukola hijja oba umrah ng'okulembeddwa abakugu mu mulimu guno? Jangu otambule naffe mu Al-Hashmiya. Tukukozesa emikolo gya hijja oba umrah mu bujjuvu bwagyo. Olwo ate ne tukugatirako okukulambuza ebifo eby'enkizo byonna mu byafaayo by'Obusiraamu omuli Masjidi Quba, Badiri, Uhudi, essamba z'entende Ajwa, empuku ya Hira ewatandikira obubaka n'ebifo ebirala bingi. Tambula olugendo lw'ebyafaayo ng'okulembeddwa abakugu nga bakulembeddwa Sheikh Swalihi Kigundu mu Nabugerere. Ku Al-Hashmiya tukusomesa bulungi ddala olwo n'ogenda okukola emikolo gya hijja oba umrah nga by'okola obitegeera. Tusangibwa mu Ndeeba ku Pacific Building. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 815 111 oba ku 0759 464 669 saako 0772 458 795. Al-Hashmiya Hijja and Umrah, where challenges are opportunities.
wangula tukutuku ne sabuni jama buli wagula sabuni jama Prestige Margarine sabuni owokunaaba owa Lanzo owobuwunga ayoza owa Toast chapa mandasi baking powder ebibiriti bya Solio buto wa Rinsen omuzigo gwa kasuku ne tili nala instant noodles n'ebirala bingi nga biweza obukadde butaano n'okudda waggulu abo ofunira wakakonge kojjuza nga kakuyingiza buterevu mu kalulu ak'okuwangula tukutuku n'ebirabo ebirala nfoofo ebyobuliwo wangula tukutuku ne sabuni jama. Bruno Betty muzikuramu kumandiga na teranga nyingiro ne banafa ba MTN wanji MTN walalo MTN gambachi to get the power to win njagalo fune lyanyi okuwangula ogenda kuwangula ota ngenda kubanga bobukadde 10 buli wiki wanji ngenda kubanga kwasa obukadde 10 buli wiki kusimu ye nyinyi chabonka chimuchoka line ya MTN bana beka buli ogenda okusasula ekintu kyonna ogenda okusasula ndakwese momo mubulira buli ogenda okusasula ngwena kyosasula kyonna kozesa momo Uzo kwanga ngenda kwewola kasente kozesa momo wanje ogenda ku investinga kozesa momo abwe mteli we jamani ne kwa bukade 10 buli wiki wala Castello bimala bwe pa wentandika ngamba kyekiriwo wanje ne kwata ku masimu ngamba halo walirudawa tenze tirinyi halo walirudawa zende guru halo walirudawa ndi mutukula halo oliwa ndi mwanange ndi wano mu office ntudde nyiga ma computer ne nkuta awana mwenna Castello benesi okuberanga mwana wote koze bitu no amanga epeyinze ebolo winze investinze ngekozesa momo. Remember to dial *165# or use the Momo app to borrow, to pay, to invest, and you could stand a chance to win 10 million weekly. Eno ye Salam TV. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Bakugambye together we are unstoppable awo bokabe kabeja abasobola ekintu kino gwe munayegana toba ku Salam TV chigula the evening live Ibrahim Bagalalo onaku olwokuna onaku olwokuna olusembe mwezi guno ogwe 10 ate tugende mwezi omulala insha Allah njagala okubebaza mwebali nnyo mwebalire ddala mubeerako ne mutaba ku Afro Mobile so kubanga ogifuna mu Google Play Store oba mu App Store bwoba ine simu ya smartphone yo kasoba ne smartphone konna ekola ki konna egenda ko ogamba oti eyo gwakakalabye emirimu gyo gwali eyo ali mu jinja eyeteekateeka okuba nti iwe wangulira ebirabo byetugenda kubanga tukuleetera mu mumanyi wa Salam TV tikyokola kyamaanyi nnyo era tukulinze ffe tujje tukusoya ebibuuzo owangule ate tukulinde ku lunaku luli olw'okuba nti lwojja okujja mu wali bakabejja we bagenda okubeera kyetuyise Clash of the Titans awo wennyini awo manyi mugendo tujja leeta neri tulete neri kati tubagatte tubagaye kati yemu abamegganyi kati naye awo biba bikyukamu awo ensonga zikyukamu katuletera ddala ziri ensonga semmasonga ziri naye nga saagala batiza byonna byangu okitegedde so njaga okutumirako abakulu b'amasomero nga bambi abayizi bo bwe baba bagenda okukola ebibuuzo ebyekyomusanvu endya ekyukamu mwebali nnyo nga muteekamu ssente abaana balye bulungi zijjukira abannaye ffe twatuula P7 nga tunaatera otuula briefing edduwa ne zikwajja okutusabira ne kukwajja bafaaza ne bajja abasumba ne bajja bamasheki ne bajja ne batusabira ne tutuuka lwakuba bano bo bikyukakyukamu bano bakola Mande n'Olwokubiri ffe twakola Lwakubiri na Lwakusatu kale waliwo abalina briefing ku Mande briefing yali ya Mande
ne batandika olwokulina olwo anyway seeka emmere batuletera ne tugenda mu pepa sibo nga batu bulijjo twaje tumanyi nti ffe abagenda otunda essomero banaye nga bagenda okukola ebibuuzo ka breakfast kaali awo ne munywa kacyayi buli kimu ne mugenda ne mukola pepa ne mukomawo lunch tewali mujanjaalo no please ne ngamba so abakulu b'amasomero n'aga secondary olwo abaana ba senior possible ngokuba lwe batandise ebibuuzo paka we babimu teri kijanjaalo na kawunga no please abaana balya bulungi babakwata bulungi so muyige ebintu ebyo bwemuba munooya siku tebikoma mu kiraasi mwokka abaana mulina obateerawo embeera mwana naga olaba bantaddemu zino nina okukola ennyo naye amulimu abatateekamu nga timwagala mufune kati bintu byammwe ebyo bibuzabuza naye nga mugamba mutya tugera mwezi gwa Museenene essaawa zino kati buli muntu awawula essaawa zino bagula amataala bagawayalingayo kati ongalawo olabagana amataala gano agali mu studio likubamu ligenda okukubamu okudda nga tukyasobola laba bulungi ngera olitunula mu booti genda okudda ng'olaba okyalina ekifo ku maaso dega amataala ne bakwata ne pipa zino ez'ebyuma ezo bateekako oba bateekako kati abasinga bateekako mabaati bateeka mabaati wewali zigenda zikkirira zigwa basajja ne bayoola ekutiya nekutiya y'enseenene naye twagala obategeeza omwaka guno temutuguza nseenene enfu omuntu ogenda ogula enseenene nga yakuwadde enseenene enfu ziwunya n'osika ebiseenene tuguze enseenene ng'eri fresh ng'etambula bweti oba kati ekikopo kigenda bba ku mmeka ekikopo mugenda kitunda sente mmeka kuba enkongole ezo baseera enseenene enkongole omwana ayinza okugamba ekikopo gumu kitundu tampeku enkongole gumu kitundu tampeku mugenda lyamu obuntu nga buna naye zitali nkongole ezo ezitambula ogula bubuzi za 10 ezo oba 10 ezo omwana ayoola buyooza ati kwash ezitambula ezibuuse n'otwala ne mutandika okukongola enseenene omaye kyebayita nze nina bemmanyi abantu bali awo bwayiisaawo ng'onaatera otuuka mu katale awo waliwo omukazi ajati ayina oba bazzukulu kati bazzukulu wali twalabangawo baleka abaana batuuka baga tekijja soboka bo ne bakula kati ayina bazzukulu bakwata ekkutiya y'enseenene ne bagituulako ne bafuna evvu amanye evvu baafu y'evvu oba bali kuŋŋaanyizaawa buli omu n'atoolako kyatuddeko buli omu ne yeekwata ensonda ne bamuwa oba nkiyite nakitya n'okongola kucu ne bakongola enseenene ne bakuba wali entuumu ne bakuba ne wali entuumu ne basiika baŋŋamba okukongola obukongozi enseenene nga bagambye gwandaba ku Salaamu TV nti kongolayo enseenene kongolayo enseenene kale ezijjuza akabakuli akakabakuli ka plastic ezikajjuza ng'okongola nkongole tosobola enseenene okongola ojjako ebyo n'ojjako amagulu n'okasuka kale mbu mulimu eziruma kale ate abamu mugenda ne mutugatta yaba naye bannakampala tuva twagamba mubeere stede abantu abamu kye mukola ate kati kye tutategeera mu kifo ky'enseenene mugatta mukongola mabeere n'amayanzi mukama gw'olowooza oli ku nseenene olya kumbe oli kujja nzi nakongola mabeere anti byagala okwefaanana ali oli agera laaganze mboni mukama katonda naye lino eggwanga tewali we bataferera
kati juzi waliwo yagenda n'agamba mwayagala gula buwunga bw'amata oba powder n'agamba kangende gye babupima bamuguza ngano bamugaa agenda otuuka ewaka nga amata g'obuwunga ngayola ngano ekyo baba ne mubeere sitedde tubaga mubeere sitedde ku masimu gammwe gye mugula ebintu buli wamu kati kiringa abantu abagula engatto ekiro era teri muntu yali aguza engatto kiro ku kkubo n'atayomba ogula engatto ekiro bino bye muvaayo nnyuso oyagala yitwakonokaa kampiteko ennankula bino nga bazipanze ne bakubuuza nogamba ebiri kitundu gumu kitundu nogamba bannaye enkubya jackpot n'ofuna engatto ogenda okuddamu okujambala ku makya nga ddyo n'ekkono tebifaanagana buli omu etunula eri bweti toddeyo omunoonye tomusangewo Kampala ate kati tebikyali Kampala wokka Masaka Bukomansimbi Iganga buli wamu bugenda musaasanya Kagadi waliwo nze yaŋŋa ayagala agule ku ssando ng'alaba bisando birungi Masindi awo kiro bino baasi zitambula muyimiriddemu olaba bisando agenda otuuka nga sande emu eraga size 39 sande endala eraga size 42 wallahi nogaa kyekyo batulina tuba kati mbagamba okwewala ebyo wewangula miliyoni 10 kuba mu MTN Momo genda mu dduuka bakugambe nti eyenga togiraba ya mitwalo 15 obagambe muleete mwanguwe ogende bagambe esaati eyo giraba ya mitwalo 10 bagaye jimpe wekubemu ekisaati kya mitwalo 10 osooka ove mu wirubalo simbi by the way naye osooka omuveemu kiba bagamba waliwo omwezi gw'olina otuuka noga guno omwezi kandalukemu sijja kwambala saati ya wirubalo sijja kwambala mpale yakubuti ezo zibawanika ku buti webati ezo ziba kala ziba tezitegerekeka nizo esaati ezo zibaako agantuntu kala okugijja bagigisaayo omuti gwa musumeeni webati ne bajjayo nezo engatto ezo eza brown ebyo ebigatto mu Timbaland notunulira engatto ya Timbaland wanye ddala otabuka balangalaganya ezo engatto ezo ennene gala ebigatto ebinene nambala ekipale ekinene nambala ekisaati ekinene ng'omulembe nagwo gwaliwo nga mu kapeti ateeka mu kapeti z'engatto yateekamu sapatu asala sapatu n'agiteekamu nga kapeti n'atambula ng'avimba ng'ali ati ng'alinga bano abayimbi ab'edda be bayimbangako edda abayimbanga zi hip hop abatupaaka naye kati ogwo omulembe gwe naye bakuba gugenda gukomawo bero bottom yakomawo abantu bambala suspender fe tumanyi suspender byadda era ng'okola ng'oyambadde suspender naye kati omusajja akuba suspender naye n'atekako akakofiira obwo n'atambula ekibuga Kampala nga yaliko okitegedde so naawe kyoba olina okukola genda owangule omumanyi wa Salam TV owangulire hijja ogende ku hijja bakubemu akakanzu okumewo nga baga ekituufu yoyo yawangula omumanyi wa Salam TV hijja ofune emmotoka yo kapyata ogivuge olekanyeko otuuke wowewo otuka mu kasitenseni mu katawuni osooka ogitumbuule bagambe yene yange gye nawangudde mumanyi wa Salam TV bwekiba kisoboka sooka ogisibemu katini osooka ogivemu okuba ettaali ozikire ettaali bagaye yoyo bakusanyuka era bw'olaba atakusanyukirako nze era bannaye mbagamba bw'owangula ekintu omuntu atakusanyukiddeeko owangudde ettaka ly'omumanyi wa Salam TV ne banafu aba Infotrust Uganda Limited omaze buli kimu bakikuteereddeko bw'ataba wakusanyukira tomukkiriza ku ttaka lyo omugaye genda eri owangudde hijja shukuru bwe twalina okusanyukirako atakusanyukirako tomuyita bw'atakukima bw'aba takukimye oba okutwalako mwesonyiwe
genda nabo abakusanyusa abakuba enduulu ne basimba ebitooke ku makubo tibanaye omwana waffe wuuyo wekyannamukaaka yawangudde omumanyi wa Salam TV hijja yiye agifunye fenaffe wano tukugamba obulira otya nga nagogera tugayina olaba ffe ne betukubuuza ebya interview tukumalira budde oyagala genda gwali interview winzeko omuntu ng'agenda ku hijja oba ku umuranga gwe mulundi gw'ogusooka Allah Joa twatuka nituga abala abantu katubaleke tubafune nga bakomawo abantu wayogeranga naye nga amaaso gamuli eri ku check-in nga ne check-in ayinza okwasigazzaayo essaawa nga 2 naye nga amaaso gamuli eri atunula omubuuza byaki obutebuke naye wano w'obalinda nga bakatonya n'omugaba najulikaya Allah ayogera amanya n'ayogera bye balabye n'akola ki ne yeebaza ono n'atumira oli n'akola atya omuntu oba osobola omumalako eddakiika nga 20 ng'akunyumiza kati twatuuse wano bannaayi ne tukola bwe tuti ne tudda wano ebyo byonna mu lwoli tumaka mwe temubyagala temubyagala gwatwala abantu ebeeru ekibiina kyo tutuuke wali nga tugaba Sheikh yatukulembedde nga abantu bakuwako obujulizi nti bannaye Sheikh Ibrahim Owatabu yatulambuza ne tukola emikolo gyonna ne tukola ki kati olwange ne bantuukako bagaye twagala okwebaza bannaffe aba Salam TV olw'ekintu kino kye baleeta ekya Road to Maka tubeebaza abateekamu ebirowoozo ba sponsor abantu baffe batambudde bulungi era twasimba olunaku bwe ruti ne tutuuka tukola emikolo ne twetoloola ne tukube ngamba nnyonnyola kati neekubye ebifaananyi nga nze abatutte nga nina ekibiina kyange inshallah kye nja okukola okitegeera kamera zonna ziba ku ggwe ku social media gwabeerako ku X ku Facebook ku TikTok gwabeera kamera ziri ziti tukutunuzaamu so ebyo bye birungi naye byonna obikola tolina ennaku z'omwezi 10 December because ojja kuba okoze ensobi y'amaanyi ate munaaba abantu bali strict muve ku bino ebyaffe nti emmotoka ejjula emmotoka bagamba taxi etikka 14 wallahi ng'etisse 14 ejjudde n'ogikuba omukono bagaayo enyigaawo wano weeba mmotoka ng'ejjudde eba ejjudde tebongeramu wadde n'omuntu n'omu eba ejjudde okitegedde so byebyo nno era ffe tubalinze insha Allah tujaba tubaweereza tubategeeza ensonga zonna we zinaabeera buli kimu era bagenda abamu ku bagenda beetese waliwo amazeeyo leero luli bambi yafikkira naye ku luno yeebeereddemu njagala okutumirako abantu mwenna nga mwewandiisa ndagamuntu zammwe babaweereza obubaka muzikime naye nga bemutuukayo teziriyo mugamba mutya ndagamuntu naye efuuse endagamuntu ndowooza ogwo gujja bba mulamwa mulala lwa lunaku lulala mbwe kiri mu ndagamuntu eyo abantu baagala kujjayo ndagamuntu abantu baagala kukola mirimu gyabwe lwakuba siwagira baagala kwewolerako ssente sibawagira oyagala ogenda amanerenda olegayo ndagamuntu gwe sikuwagira naye abantu baagala kufuna passport abantu baagala kufuna akawunti za banka kati nno waliwo abamu nga babiva nako dda mulimu ezaafuluma naye nga tebaafuna information nti jangu okima endagamuntu kate waliwo information yafulumire nga tezinafuluma ekiri eyo banna waliwo yaŋŋaera nga ndagamuntu kati efuuse akaba abantu baagala kufuna ndagamuntu zaabwe batuuka okulonda nga bagenda mu nkalala z'abalonzi mweri ne ku ndagamuntu yewowe ziri mwagala kulemesa abantu kulonda bachairman baabwe ba woman councillor ba chairperson kati batandise okwerekera bachairman baga bannaabe agenda nagaaka ayite mu bantu ababuzi baga chairman tetulina ndagamuntu tetugenda kulonda tetulina ndagamuntu zaffe
ate lwaki ate zadda n'ogamba so ekiri mu ndagamuntu olwo olugambo nalwo lwenna lubaleetera ate nze omanyi nja babuuza abantu baffe abo mmwe nja kujja mbabuuze mmwe kale ate musooke munzitottolere munyinyonnyole omanyize bemba mbyagala mbibajjamu mmwe naye nga endagamuntu zo zifuuse endagamuntu naye kyesitakuwagira kyesitagala okole kugenda kwewolerako ssente okitegedde so bwekyo wekiri olunaku olwo njaga kuba nga mbeerekereza abantu b'ejjinja enkya tuli ffenna inshallah tugenda kusaalirawo mu jjinja ate tubeere nga tunyumyamuko nammwe ensonga za mumanyi wa Salam TV kambalekere banaffe abeekatakwi nabo basobole okuba nga bajja babeeko ekintu kibabeeko bye babatuusako inshallah njagala okubeebaza akuume atakuumira mpeera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ebadde kutuusibwako You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Yes, Salam TV. Introducing the next evolution of streaming in Africa. Re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. Afromobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, Afromobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your Afromobile today. Afromobile, authentic African stories. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Final. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Better steady, be better. I've been called many times and they were threatening to disconnect my line if I didn't do certain things. So they were reading some content for me, some codes to put in my phone, but I realized that the language they were using was not professional, and that's when I clicked that something wrong was happening. So what has happened to me many times can happen to you out there. It's important that you don't give your PIN to anybody, keep it safe, and never share it with anybody. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Bruno Betty muzikuramu kumandiga nateranga nyingiro ne banafa ba MTN wanji MTN walololo MTN gambachi to get the power to win njagalo fune lyanyi okuwangula ogenda kuwangula ota ngenda kubanga babukade 10 buli wiki wanji ngenda kubanga kwasa obukade 10 buli wiki kusimu ye nyinyi chabonka chimuchoka line ya MTN bana beka buli ogenda okusasula ekintu kyonna ogenda okusasula ndakwese momo mubulira buli ogenda okusasula ngwena kyosasula kyonna kozesa momo Uzo kwanga ngenda kwewola kasente kozesa momo wanje ogenda ku investinga kozesa momo abwe mteli we jamani ne kwa bukade 10 buli wiki wala Castello bimala bwe pa wentandika ngamba kyekiriwo wanje ne kwata ku masimu ngamba halo walirudawa tenze tirinyi halo walirudawa zende guru halo walirudawa ndi mutukula halo oliwa ndi mwanange ndi wano mu office ntode nyiga ma computer ne nkuta awana mwenna Castello benesi okuberanga mwana wote koze bitu no amanga epeyinze ebolo winze investinze ngekozesa momo. Remember to dial *165# or use the Momo app to borrow, to
to pay to invest, and you could stand a chance to win 10 million weekly. Introduces Kawiki for everyone. Now you can pay DSTV weekly and enjoy your favorite shows for as low as 5,500 shillings for 7 days. You watch when you want. DSTV Uganda, your home of entertainment. DSTV Uganda is regulated by UCC. Sad moments, and more especially death, are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. You see, I've been a painter for almost 4 decades, and I have found Global Paints to be very reliable. First, everyone knows we use Global Paint undercoat. Now, for the best results, I continue with Global Paints products. I go for silk vinyl when it comes to the interior. Then Global Matte for the ceiling, and when it comes to weatherproof, I go for Global Weather Coat Emulsion. With that one, the house will never peel. Now, there you have a sparkling, magical looking house. And then the client is very happy. He recommends it to another person, who recommends me to another person, who recommended me to come and do the advert. Global Paint, a reliable product. Omuzadde kola okusalawo okutuufu ku kusoma kw'omwana wo ng'omusomeseza mu ssomero eririna buli ekyetaagisa. Kati nkwanjulira Jakaiza Secondary School e Kabowa. Jakaiza Secondary School liri mixed eri abawala n'abalenzi mu Kisulo wamu n'abava ewaka, era ng'abayizi balabirirwa bulungi ddala okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Essira tuliteeka nnyo ku mpisa, eddiini saako ebyensoma nga n'abasomesa baffe bonna bakugu nnyo mu curriculum empya. Tusangibwa Kabowa Church Zone mu Lubaga Division, oba tukubireko ku 0702 19 64 91 oba 0772 44 3 97. Omuyizi asomedde mu Jakaiza Secondary School abawankizo nnyo mu buli kyakola. 2026 is calling, and your voters are watching, listening, scrolling, and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard, and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Tukwaniriza ku World Navy Uganda. Bano ddala abesigika mu mmotoka. Tutuuse mmotoka okuva e Japan, e Thailand ne walala wangi. Jangu weerolere mu mmotoka mu bika byonna. Oyagala vaani, oyagala trucks oba SUVs zonna tuzirina. Era ng'okusasula tutandikira ku bitundu 3 ku buli 100. Tukyalireko ku ofiisi zaffe ku Forest Mall e Rugugu, oba tukubire ku ssimu noti 7 noti 9 25 886. World Navy Uganda, katukutuusize emmotoka yo ey'ekirooto kyo. Welcome to Malek Modern School, a center of excellence located in Lunguja, Lubaga Division, where knowledge meets character.
At Malek Modern School, we nurture young minds from nursery to primary with a balanced blend of Islamic theology and modern education. Our learners enjoy a well-equipped computer lab, spacious classrooms, and a beautiful playground that encourages creativity and teamwork. We believe in an all-round development from academics to co-curricular activities. Join Malek Modern School today, where your child's future begins with faith, excellence, and discipline. Call us today or visit us in Lunguja, Lubaga Division. Malek Modern School, Seeds of Hope. Eno, yes.